Sebo omukulembeze w'eggwanga Todong mzee yakozemu omulimu mulungi nnyo kubanga bwetwali tukunoonya mzee nga teyize manye ensonga zaffe zonna ozimanyi mzee sibenda kumala biseera bingi kubanga mzee olifulaga ne Deputy Secretary General Right Honorable Rose Namayanja Nsereko. Tulina Council Barata, tulina Honorable Violet Kabasimbi, tulina Honorable Lord Mayor Flag mu bunjeera bakalidde Ntende okusinziira mu divisions zaabwe nga ebazze okutandikira eri birengalo njagala mbasaba omitiibwa byammwe musituke tujje tubanze n'asiima. Tulina n'abakulembeze abalala ab'enkizo nabo besande kubuusa maaso. Really, I want to agree with the NRM cadres in the whole country. Njagala okukkaanya ne bakada ba NRM mu ggwanga lyonna. I think you have not been listening to my message. Ndowooza mubadde temuwuliriza bulungi bubaka bwa president. Okuwabula kw'abadde atuwabulamu. The issue of political leadership. Ensonga ya bakulembeze bannabyabufuzi. I don't know why you get lured to use money for politics. Tamanyi lwaki tukozesa sente mu byobufuzi. Ensonga eyo, that's a mistake. Ensonga eyo nkyamu, kikyamu ekyo. Tukola nsobi. What I would like you to do, kyayagala tukole, in fact what I would like to help you with, era kyayagala obbayambamu, if I am able, bw'abanga asobola, is support you individually so that you stabilize as an individual. Kwe kubayamba mwe nga bassekinoomu musobole okubeera mu mbeera ennungi. As far as wealth creation is concerned, mu mbeera y'okwegaggawaza, mu mbeera y'okufuna obugagga, okukola obugagga, so that you have got your own literal base, economic base, mubenga mulina we mutandikira mu byenfuna, mufune entobo mu byenfuna, you have food for your family, nga mulina emmere mu maka gammwe, you have income, ate nga mulina ne we mujja ennyingiza, where you can support your family. musobole nga okuwagira amaka gammwe. Then for the politics, ku ky'ebyobufuzi, it is the word of the mouth. tukozese ekigambo okuva mu kamwa kaffe. Tell those people that me, I can help you do this and that. Abantu bagambe nti tusobola okubayamba okukola ebyo bye beetaaga. But using government resources, not my personal resources. Nga tukozesa obusobozi bwa gavumenti, ebyo ebiba biva mu gavumenti. Not personal resources. Naye nga tetukozesa sente zaffe oba ebintu byaffe bye tulina bassekinoomu ebyobwannannyini. If they listen to you and they elect you, good. Bwe bakuwuliriza ne bakulonda, kirungi nnyo. If they don't, you go back to your business. Bwe batakulonda oddayo ku mirimu gyo. But it is a big mistake for you to mix family with politics. Naye ensobi nnene nnyo okugatta eby'omakaago, ebya famire yo n'ebyobufuzi. And spend money in politics from your family or you as a person. Ne tukozesa sente zaffe zivudde mu famire yaffe oba ffe bassekinoomu nga ate ze tukozesa mu byobufuzi. I would really like to advise you that this is wrong and counterproductive and not necessary. President yatuwabula naye tetusobola koowa sebo president okwebaza
ne Ssekwebaza olw'okuliyimirirawo ku lw'obuwangwa bwaffe, ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwa Afrika ng'olwanyisa ebisiyaga. Twagala kukakasa nti nga ba flag bearers bano n'eggwanga lyonna tuli wamu naawe.